Kansuubire muli bulungi mikwano gyange, amanya Dr. Bulamu omusawo w'amakaago nga bulijjo. Leero tugenda kuyiga ku mbuto eziyiseeko. Abantu abasinga balowooza nti embuto zaabwe ziba ziyiseeko so nga oboolyawo baba baabala bubi ennaku zaabwe. N'olwekyo kisingako nnyo singa okola sikaani nga olubuto lwo terunaweza myezi 5 ze wiikisi nga 20 okusobola okufuna obulungi ebbanga ly'olubuto olwo okwewala okubuzaabuzibwa. Olubuto luba lusuubirwa okuzaalibwa wakati w'emyezi 7 ne wiiki ng'emu okutuuka ku myezi 10 n'ekitundu ze wiikisi 37 okutuuka ku wiikisi 42. N'olwekyo singa olubuto lwo lusussa wiikisi 42 kitegeeza olubuto lwo luba luyiseeko. Ekisinga okuleeta embuto zino okuyitako ensonga ezimu ziba za buzaaliranwa oba kye twandiyise genetics. Waliwo abantu abamu nga bw'oba wazaalibwa oyiseeko, emikisa gyo mingi nnyo okuzaala naawe omwana ayiseeko. Abakyala bafuna embuto nga bakuliridde nabo kiyinza obbaleetera embeera eno. Mpozi n'abo abatazaalangako ng'asoose busoosi, mpozi n'okuba nga olubuto lwo olwavaako oba embuto zonna z'obadde ozaala zibadde ziyitako, era osobola okuba nga ne lw'olina lugenda kuyitako. Bw'oba ofunye embeera eno tekikugwana kweraliikirira olw'ensonga nti toli wekka mu nsi ate tekitiisa. Okunoonyereza kulaga nti ku bakyala 100 abafuna embuto, ebitundutundu ebiri wakati w'ebitaano ne 10 bafuna embuto eziba ziyiseeko oba post-term pregnancies. N'olwekyo bw'oba ofunye embeera eyo tosooka kudduka kugenda kweraguza oba kugenda mu nkola yonna ey'ekinnansi, sooka odduke mu ddwaliro. Abasawo abatendeke bamanyi bulungi nnyo engeri y'okukwatamu embeera eno, n'olwekyo tolina kutya yadde okweraliikirira. Bajja kukebera, bajja kwekenneenya balabe bwe kinaaba kyetaagisa bagenda kukuleetera omwana oyo okuzaalibwa oba kye bayita inducing labor. Bwe kinaaba nga si ekyo bayinza okusalawo kulongoosa okusinziira ku mbeera y'obulamu bwo n'omwana gw'olina. Naye singa olwawo kiyinza okuleetera obuzibu ggwe n'omwana oyo, era ng'ezimu ku ezo ensonga ye mwana okukweyongera ng'akula n'agejja nnyo n'aba nga takyasoboka kuzaala nga tokyasobola kumusindika. Ekirala, omwana ow'emabega oba placenta eyinza okulekeraawo okuwa omwana ebyokulya, omwana n'aba nga takyasobola kufuna biriisa bimala n'afuna obuzibu mu lubuto, n'amazzi agamuwanirira agabeera mu lubuto gasobola okukendeera, olususu lwe ne luvaako, oba oliawo n'otuuka n'okumuzaala nga takyali mulamu oba nga talina ddiba. N'olwekyo kisingako nnyo singa oba ozudde nti olubuto lwo luli mu myezi nga 11 n'okusoba, kubanga tugambye nti olulinomo lukoma ku myezi 10 n'ekitundu, singa luyitamu wiikisi nga 2 n'okugenda waggulu, kikugwanira okudduka mangu mu ddwaliro ne basobola okukebera abasawo abakugu ne bakufunira ky'olina okukola ne bataasa ggwe n'omwana wo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya Dr. Bulamu omusawo w'amakaago. Teweerabire okusubscribinga, nkyaleeta vidiyo endala ezirimu ebyokuyiga. Mweraba.